Akanita Amongo kaweddemu. Bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC tambuza video. Njagala ovuga video ene tuwe ku buli munna Uganda. Buli lucha oba buli ssaawa eyita bweti ebya Anita Amongo byongera kwonooneka okusinziira ku Minister wa Information mu government ya Kyagulanyi gwe Nabuwadde amanyikibwa nga Tabs avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti police n'Amaggye nga bakulembeddwamu ekitongole kya CID basazeeko amaka ga Anita Amongo. Olulabye Tabs nga ataddeyo ne ngamba Tabs ate ng'okisussizza. Remember omukulembeze yamuwadde ezzike n'amugamba webala omulimu gw'okola nga kitegeeza omukulembeze amugambye yongera osavinga eggwanga bassebo ne bannyabo. Tabs byataddeyo bibadde bituufu. Omukutu gwa NBS gukonfaminze ne gugamba nti breaking news. A joint security team led by CID with support from UPDF and other security agencies has raided former Speaker Anita Amongo's residence following a corruption problem in alleged illicit enrichment and money laundering. Banange ebyamama kizigo bibi. Ebyamama kizigo bibi. Mwenna abalaba video njagala mugambe nti Tabs ejju. Njagala mugambe nti Tabs ejju. Eryegulire ndirabye ku mukutu gwa Tabs. Era olumaze oddiraba ne ngamba kannoonye. NBS era ndamulete guli eddala erigamba nti era breaking. A joint security team led by CID with the support from Ministry of Defense and other agents has raided former Anita Amongo's residence following corruption problem. Ne bateekawo wansi ne ka video aba NBS bo bafunye access egendayo nga bannamawulire ne batulaga eggulire lino njagala olirabe tukomewo tovaawo. The Mackinnon Road, and those are exactly what you see. The police and sister agencies conducting a search at her residence on Mackinnon Road, and that is on cases of alleged corruption and money laundering. That is what our agencies are gathering. The probe is said to, it could the probe said it could lead to an arrest, but what we can definitely share with you right now is what is currently happening outside the residence of the former Speaker of the 11th Parliament, the Right Honourable Anita Amongo, as CID and sister security agencies are heading for and have arrived at her residence for a search at that particular residence. That's what our reporters are gathering. This is on cases of alleged corruption and money laundering, and it is said the President, Yoweri Kaguta Museveni, has ordered a probe on the former Speaker's residence and on the former Speaker herself. She is the second National Vice Chairperson female for the National Resistance Movement, and currently the woman Member of Parliament-elect and recently sworn-in Member of Parliament for Bukedia in the woman constituency right there. We're now joined by our reporter that is Hakim Wampamba, who is on ground and is ready to share with us details of this breaking news that we're just getting in. Hakim, thank you so much for joining us. What we see right now are pictures of members of the Uganda police and maybe other agencies, but help us understand why these are at the residence of the former Speaker of the 11th Parliament. Hakim. All right, Tracy and dear viewer watching NBS always right now, those are pictures that are coming in right from the Speaker's residence, or the former Speaker of Parliament, the Honourable Anita Amongo, and we had camped here right from the hour of 3 p.m. and that is when we got a tip-off that some arrest could actually be made and a search at the former Speaker's residence would actually be happening. And I've seen a couple of people that seem to at least
portend to the fact that that could be the truth. We have seen right from that particular hour security deployment increasing, and it has been upbeat right from the hour of about 2:30 p.m. and we've seen a number of those, and actually one PPG around this particular place. I should also be able to inform. All right. Omukutu gwa NBS gwo gusobodde otuuka ku scene. Anita Among nga basazeeko amakaage. Gwe ssebo banya bandaba. Oba olowooza byakusaaga kirabika bino kano ka movie kavudde ku ntandikwa tukatandise. Omwana Tabs buli dakiika atuwa info. Now, eno Tabs yakagituwa ssaawa zino. Agambe eddakiika 3 emabega talona n'agamba nti just in the DPC Parliament Superintendent of Police Okoto Charles Patrick is the next to be arrested. Anyone next to him should tell him to be very, very much worried. DPC wa Parliament Superintendent omukulu Okoto Charles Tabs atugambe yaddako kukwatibwa. Now, Tabs era atuweereza update endala. Omanyize n'agambye ono omwana nze namutadde namuwadde ekitiibwa kye. Ayina eggulire. Yes, keekaneeno wano. Avudde n'atugamba nti Anita Among is without doubt headed for the cooler. It may not be today, but sooner than later she will be taken in. Essaawa yonna Anita Among atwalibwa mu kanyogoga. Oba oliawo agenda kwesangayo n'aba national platform abakwatibwa asobole okubanga atebya. Era eddakiika ntono ennyo Tabs yaleese eggulire lino. Baneeno omwana Tabs tumuwe nnyo attention. Agambye there is too much money, and then there is money that's been found in Anita Among's house at Macnon Road. 3 huge bedrooms full of cash isn't a sight you've ever had in life. Uganda is actually a rich country. Basanze mu nyumba ya Anita Among esangibwa ku Macnon Road ebisenge 3 ebijjudde ssente. 3 huge bedrooms full of cash mu maka g'omukyala gye basanze ssente agasangibwa ku Macnon Road. Bassebo ne bannyabo, essaawa yonna. Naye mugenfuna amalala kigambibwa nti y'omwami omukulu Magogo alabikanga yagwambadde dda. Omukulu amanyikibwa nga Chris Obori abadde akubira omukulu akadingidi. Ono omusajja gwe mulaba yali azina amazina agamba we are in things. Chris Obori ye kugetufuna kigambibwa nti Chris Obori has been reportedly arrested and detained in Imbuya. Chris Obori lyerye sajja Chris Obori wetuogerera. He is in things. Obori is in things. Kigambibwa nti buli muntu yenna abadde akukuta abadde ayina akakwate ku Anita Among essaawa yonna bamukima. Chris Obori yono kamubalage yoyo awo yali azina amazina n'agamba we are in things, tuli mu bintu.
abasajja bamukimye awo Anita Among bakamulangirira nga speaker nga Jacob Oulanyah amaze okufa. That was Chris Obori ng'azina amazina nga musanyufu nnyo gwakubiriwa Anita Among. Buli muntu yenna abadde akukuta ne Among yakwatiddwa basookedde ku Nammere. Kigambibwa mbu Nammere ne Among ne banna abalala abatannabakwatibwa babadde balina akalingo ke bateekateeka. Olunaku lw'ejjo omukulu Kabanda yavuddeyo n'akola statement ku mukutu gwo ogwa X n'agamba nti mwenna abamuli okumpi tell her to stop calling NRM MPs ng'abalemesa okugenda ku mukolo ogwa Oboth. Wetwogerera essaawa zino abakulembeze ba NRM ba MP ba NRM abasinga bagenze ku mukolo gwa Oboth ogusangibwa oguli emukono. Omwana atulaze ebimu ku bisawo by'essente ebisangiddwa ewa Anita Among. Nange kambalageko saagala mugambe nti mbakotogera. Saagala mugambe nti bane simple totwagaliza tulage ku ssente. Basanze ssente ebisenge. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. Ndi munango tulabyeko nnyo. Bampita simple tambuza video tokotogera gwanga.